tuli ba NRM abajemedde era abatakkiriziganya na bulyake, abatakkiriziganya na nguzi, abatakkiriziganya na kutyoboola ddembe ly'abuntu, nga bikolebwa abatono abatali na mu gavumenti yonna wabula abatono. Naye olw'okuba balina ebifo ebyawaggulu ne bireetera ekibiina okubanga kaakati kiri mu buzibu bw'amaanyi. Buli memba wa kibiina oba ali Kagaddi oba ali Soroti oba ali Mbaale oba ali Ggulu, buli omu bamuyita mulyake, buli omu bamuyita muli wanguzi. Naye ng'ate si muli wanguzi, abali enguzi bali batono, abali enguzi ba lubatu. Naye olw'okuba bali mu bifo eby'enkizo kaakati buli woogenda bagamba baaba ab'NRM abali b'enguzi. NRM kibiina kya nguzi. Abantu badduse mu kibiina bagenda mu kibiina ekirala, bagenda mu bibiina ebirala olw'okubanga batidde okuteekebwako ttaaga ery'obuli bw'enguzi. Abaana baabwe bavumibwa ku masomero, oyo taata we bali banguzi, bati musajja wattu oluusi talyangana ku nguzi. Si buli ali mu gavumenti nti muli wanguzi, si buli omu akola mu gavumenti nti muli wanguzi. Naye abo abatono abagenda nga bawera be bafudde ekibiina okubanga kaakati kizibu okwa-identifyinga nakyo, kizibu okubanga oli mu lwatu ayimirira n'agamba weewaawo. Nateera nyongera okwebazaako ne gamba okola kyabbe nnyo okubanga mikutu gyonna gy'oteekeddwa okubanga ogoberera baguyita Next Edition TV. Monna Uganda weebale kubanga otambudde naffe, weebale kusubscribinga, weebale commentinga, okulikinga n'okumanyisa bannyinaffe abalala bonna nti guno gwe mukutu kwe bateekeddwa okubanga bafunira amawulire gonna okwetola ensi yonna. Yenze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Kasirye AKMC Mayor nateera ayingidde okubanga ate nnyongera okubanga tutunulira ensonga bwe zitambudde munda mu ggwanga erya Uganda n'ensi yonna okutwalizaamu. Jjukira bagita ssekanyo lya extra lya undercover era nga Munnayuganda kuweereza nsinzira mu kibuga Kampala ekikulembera omulodi Ssaalongo Erias Lukwago ajjukira nti ono naye ennaku zino tali mu ggwanga oluvannyuma lw'okuba nti yatwalibwa ng'embeera yatwalibwa emitala w'amayanja okubanga ajjanjabibwa olw'embeera kye lyagera mu maaso n'okubanga ayitamu etali nnungi ey'obulamu bwe. Eggwanga Uganda likulembera mu kulembeze President Yoweri Kaguta Museveni ono yakwata entebe mu 86 ne lutuukidde olunaku olwaliro nga yakyagera mu maaso n'okubanga akulembera ensi eno. Kakati njaga tutandikirawo ensonga bw'ogeze mu maaso n'okubanga oziraba. Abayini alembo yongedde okubanga ate beesala omuguju nga balaga obutali bumativu olw'embeera ate oba olyawo ey'enguzi gye yongedde okubanga ate yeegirisa. Jjukira Munnayuganda nzize nkugamba enfunda eziwera nti musobola okukola byonna bye mukola naye at least mubamuko 10 terikyawoomu ate era nabwe gutyo nti kapa esobola okuzaala abaana okuzaala obwana bwayo naye mumuko obwo obwana mwe muva emigunju. Kakati okusinziira ku eyaliko RCC wa Lubaga omwami Bulola yavuddeko n'atuuza olukiiko lw'abannamawulire mwe yageze mu maaso n'okubanga ategeeza nga bo abo beeyawudde oba bagenda okuba nga batandikawoko enteekateeka yaabwe nga bo banna NRM abatakkiririza mu kutulugunya abantu, abatakkiririza mu kuba nti ate bagenda mu maaso n'okubanga abali enguzi n'ensonga mpitirivu nnyo. Jjukira nti ono yawummuzibwa ku kifo kye eky'obwa RCC Lubaga omwaka guno nga kigambibwa nti yafunamuko obutakkaanya ne Speaker wa Parliament Anita Amongi ne ku bimu ku by'omunda ebyagera mu maaso n'okubanga biriikinga nga biraga nti ono yali ayimiriziddwa olw'okuba nti yagera mu maaso n'okubanga ayogera ku nsonga ezeekuusa ku nguzi. Ajjukira nti bino nno bijjidde era mu kiseera kye kimu nga Munnayuganda ojjade weesanga nti eggwanga lya United Kingdom oba UK oba Bungereza basinga bwetugera mu maaso n'okuba nga tugiyita nga kyerijje rigende mu maaso n'okuba nga likaliga natti enkakkali ku Speaker wa Parliament oyo nno atali mulala Anita Amongi owamukono Minister oba yaliko Minister we Karamoja atali mulala Agnes Nandutu akoteka n'ekitu nga ku nsonga ezeekuusa nti bano baagera mu maaso n'okuba nga bakozesa amabaati agaali gaweereddwayo ko okuba nga gadduukirira abantu Karamoja bali bagenda maaso n'obanga bayita mu kusoomozebwa okwenjawulo era nga Munnayuganda gwangoberera okusinziira ku Speaker Anita Amongi olunaku olwo balabiseeko ko mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Parliament ageze maaso n'okubanga ategeeza nti banana bagenda mu maaso n'okubanga bakola ensonga zino bateekeddwa baba balina nsonga zaabwe endala. Kale nno ng'ekyogera mu maaso n'okumuyimiriza okugenda mu ggwanga erya Bungereza kiyinza okubanga tekiri ku nsonga z'amabaati wabula ku nsonga ez'okuba nti yagera mu maaso n'okubanga ayisa etteeka eryali kugira ab'obufumbo obw'ebikuku
joba betwandise abebisiyaga naye nga Bungereza kino ekyamabaati yeesigamye ku nsonga eyo naye ng'ensonga yabadde endala nnyo etali y'amabaati newankubadde nga olunaku olwayo Parliament ebadde ya bbugumu nnyo era leader of opposition atali mulala Joel Ssenyonyi agenze mu maaso n'okuba ng'asomooza speaker wa Parliament namugamba nti bino byagera mu maaso n'okuba ng'ayogera byakwekaza naye ng'ekituufu akimanyidde ddala bulungi nnyo nnyini ddala nti ensonga yamulimiriza yeyogera maaso n'okubanga yeekuusa ku nguzi. Jjukira enguzi efuuse enguzi mu Uganda bukyanga tuyingira omwaka guno enguzi efuuse enguzi naddala mu Parliament. Ajjukira nti ekibiina kya National Unity Platform nakyo nga kyekijje mu maaso n'okubanga kyekalakaasa nga kikulemberwa President wakyo atali mulala Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine bavaayo ku mu mwaka guno gwennyini mu talika w'omwaka guno bagamba nti omukulu amanyiddwa nga yaliko era yali leader of opposition atali mulala Mathias Mpuuga yavaayo ko n'agera maaso n'okubanga yeegabanya bone banne aba NRM mu kiseera ekyo 1.7 billion era nga mu Uganda bino byagera maaso n'okubanga bitambuzibwa okukakana nga Joel Ssenyonyi kitegeeze Mathias Mpuuga nga kitegerekese tono yagera maaso n'okubanga yeegabanya millions 5 beddu ekintu ekyagera maaso n'okubanga ate kireetawo ko embeera naddala mu opposition nga bagamba nti wategedde nno bye tulwanyisa ate omukulu byagera maaso n'okubanga promotinga kale amangu ddala ng'ekintu ekinasamba ddagala ekibiina kya National Unity Platform kyakakasa nti ono yali alina okulekulira ekifo kye wabula mu kaseera ako nga bakyali mu kusigagana muguwa ate waalabikawo okuwolerezebwa okuva mu sayidi eya Parliament nga Parliament ekuliddwamu Anita Amongi yagera mu maaso n'okugaana okwaprovinga ebbaluwa yali ewandiikiddwa ab'opposition naddala ab'ekibiina kya National Unity Platform nga basaba omukulu agende mu maaso n'okuba nga alekulira ekifo eky'obwa commissioner bwa Parliament nga baagala okuba nga bamusikiza atali mulala wabula omukulu amanyiddwa nga Zaake Butebi ow'emityano eno kakati speaker wa Parliament yagaana nedda zino ssente zagenze mu maaso n'okuba nga zifunirwa omukulu kaalinga kasiima akamusiima olw'emirimu kyagenda mu maaso n'okuba nga akolera Parliament mu kiseera ekyo nga tannaba kuba nga awummuzibwanga ku bwa leader of opposition eyo Parliament yaffe bwegera mu maaso n'okuba nga etambula Parliament bwegera mu maaso n'okuba nga etambula ensonga ziri mu Parliament eyo kakati bulolono RCC oba yaliko RCC w'e Rubaga ono yageze maso jukira nti abukyanga agenda mu maaso n'okubanga awummuzibwa aze alaga lwatu era ng'ayogera nga bw'atagenda kubanga yeetondera speaker wa Parliament era nga bw'atagenda kubanga akkiriziganya n'ebikolwa bino ebigenda mu maaso n'okubanga bikolebwa mu Parliament byagamba n'eggwanga lyonna ng'agamba nti bino bikyamu nnyo nnyini ddala era tasobola kubanga abiwagira ng'abiwagira agamba nti ye okuwakanya enguzi jjukira omusajja ono era y'omu ku abo bamulabako mu biseera bye ng'akyali mu ofiisi ye y'omu ku baavayo bategeeza nti yagoba ensonga eyagamba n'ogu bino byebakwatanga mu jaamu n'owooza gamba n'ogu naga nti yembeera tajja jjikiriza mu kitundu kye nabwe gutyo byonna bizze alwanagana n'entalo nnyingi nnyo naddala ezekuusa ku nguzi era nabwe gutyo nga bw'omanyi eggwanga lyattu Uganda kasajja wattu embeera ageze mu maaso n'okuba nga emulemerera era okukakkana ng'ageze mu maaso n'okuba nga awummuzibwa ku kifo kino kyennyini kakati olunaku lw'olwaleero ono ategeezezza anagamba nti kikafuuwe keetonye kagwake tagenda kukkiriza nteekateeka eno yonna era ne banne bageze mu maaso n'okuba bamwegattako okulabika nga basaasaanya enjiri ey'okuba nti bannayuganda bangi nnyo abavumaganyizibwa olw'okuwagira ekibiina kya NRM nga n'ensonga oluusi egenda mu maaso n'okuba nga ebavumaganya teriimu mwana tunansa naye nga munnange buli omu awooza nti be baba NRM abali enguzi be baba NRM bakola batya be baba NRM bakola ki kakati bulola RCC wa Rubaga ono oba yaliko RCC wa Rubaga agamba nti nedda NRM kisuse it is time okubanga ate oba oli awo tusituka famu ku abatawagira n'abatakolagana na nteekateeka za kibiina abalala zibatambuliramu gamba ng'ez'okulya enguzi baveeyo bavumirire era oba oli awo anaagenda mu maaso n'okubanga awakanya enteekateeka yaabwe nawe ensi emutegeere nti ono y'omu ku bali emabega w'okuwakanya ensonga oba ey'okuwagira enguzi etambula munda mu ggwanga. Next Edition TV nkujjukiza okusubscribinga okusharinga n'okukomentinga agamba atya DJ Brad Johnson nkubuzizaako nnyo waliwo ko omuwala omulamu takitone nawe nkubuzizaako nnyo mwebale kubanga ate musubscribinze n'okusharinga nkakasa bulungi nnyo mu kubagaya batava ku Next Edition TV. Tuddingana olunaku olundi wabulanga ensonga za bulola n'ensonga ez'enguzi eyongedde okufuuka ensonga mu ggwanga Uganda yo erabika yeetaaga ssaala. A very good evening, good afternoon, good morning. Video eno weekusangidde wonna nkusaba okuba nga tojongerayo n'okugitambuza n'okumanyisa bannayuganda abalala.